Ennaku ndoza tuyingira mu 2 za December. Tuli mu keetegekerera ak'ennaku enkulu. Amamedika kika agenze n'alowoozaamu nti ddala biki ebintu ebisingako obukulu ebimufuula kyali. Abantu abasinga bandabidde ku social media, bandabidde mu bulimi n'okuba omuntu inspiringa naddala abavubuka. Ane bagayi temukimanyi nti n'abazeeyi ate be basinga okubeera mu kilasi. Uliwegenda abazeeyi bo tebakomentinga naye balaba abazeeyi bali mu kilasi, buli omu ankonako n'agamba naye mani watukubye point ku cash flow yo. Nange natandise okwekyusaamu naye nga message yange esinga y'abavubuka. Naye simanyi oba abamu mwali mukitegeddeko nti omusajja ono kyova olaba nga abavubuka abaagala nnyo era abatambuliramu olw'okuba musomesa. Myaka 35 ng'asomesa. Bannange emyaka gyange gye nsingidde okusomesamu mbadde nga nina unique features ze nkozesa mu busomesa bwange ezinnyambye n'okukola ebintu ebirala byonna nga bwe mbiraba mbikola. Bane nze ndi musomesa eyekkakkanya ennyo okukka wansi emyaka gyange gyonna egy'okusomesa. Bwe ngenda ne mbalaga ku sayidi yange nga ndi ne bakozi bannange mugamba omusajja ono aleleetinga n'abakozi be bulungi. Oba bwe mbalaga n'abazadde abasinga tutera okukwatagana era ne tusiimagana. Naye ndowooza ekintu ekisingira ddala obukulu mu busomesa bwaye kyenvudde mbuwangaaliramu n'okuyitiramu. Bannange nze njagala abaana. Njagala omulimu gwange, njagala abaana. Kuba abaana nze era oluba okunnengera bwe bati buli omu yenna n'ajaganya. Era tubateekako amateeka gatya naye bateroga nti Headmaster tulowooza ng'ekyo yakikkiriza. Alabadde tuba addressinga ku assembly oluba okujja wenga bakuba ebigere half day. Olwo basaba olunaku tulusomeko half. Nange nga mbasindika ewa pastoral oba academics. Bannaye njagala abaana, njagala n'ebintu bye tukola ng'abasomesa. Naye ng'omukulembeze w'abantu oteekeddwa okuba nga olina ebiyungo byonna. Relatinga n'abaana kyemulaba oba kyebasikaddiwa. Nze bwe ntuuka ku baana kabubeere bwa myaka 11 oba 12 bwe mbusanga ku byesuubo nange nga nkibuukira nga nkima nga mbonaabona n'ebyuma eby'okubiyitamu nga mbonaabona oba nadda eka ekiro n'enkekejja nange emikono. Wayita ennaku 3 mpulira ekifuba kinnuma nenga naatera okulwala ekifuba. Paka bezijukira nti nepampalika ku byuma by'abaana. Naye ng'obadde nabo kati buli lwe bukulaba Headmaster, Mr. Kakiika, obwana obutono obulaba nga bukusemberera bubeera naawe bukola butya buli kimu. Era n'embeera nabwo n'enzanya nabwo bwe bumaliriza bwe butyo mbugamba nti tugende housing. Okuhauzinga kitegeeza kubutwa n'emutwala nga 30 n'emutwala ku kantini. Nendagira nti buli omu bamuwa ekintu kya mutwalo. N'ensayininga voucher. Ne bumanya nti ne ku ssomero tulinayo taata. Pocket money yange yaweddewo voucher genda bakugulira ebintu bwe biti. Bannange abakulu b'amasomero n'abasomesa tulina okubeera n'omukwano ogwannamaddala eri abaana, si guno ogw'okungulu, ogwannamaddala. Era ekintu ekyo oluusi kindeetera obuzibu kubanga nze oba naakagoba abaana bali mu 10 naye ate olumala bwe buti abaana nga 8 ku 10 mbakomyawo. Wanga nze sikkiririza nnyo mu kupanishinga behavior. First of all abaana baba bakyali baana. Okujjako yeenyigira mu kintu ekibi ennyo. Nze omwana kasita abeera remorseful ne yeenenya kyakoze muwamu nko time kubanza okusooka olw'okugoba olowooza tolidda nkugobera usiba kutwale bakadde bo ne beegayirira no ne sikkiriza. Ne bwayita weeks 3 nga ntandika okwogeraganya nabo. Wayitira omwezi ng'omwana ategedde ensobi ye nga muwe ekibonerezo ekyokukorekitinga behavior. Essomero lya Vienna lyonna lijjudde emiti, bazadde n'abaana be bagisimbye. Ebibuli byonna ebijjudde mu Vienna. Abaana si kiyita punishment. Abaana okukorekitinga behavior nkulagira okwata ensuuluulu osimaawo naye nga nkuteerawo ebidomola n'abakozi nga bakuyambako. Naye osimba ebimuli, mukadde wo n'aleeta ebimuli oba emiti ne tusimba eyo ne tugiyita heegi ya gundi. Nti lwe yasobya twamukorekitinga behavior
ze bwe tutyo. Kale bannange tubeemuuko kye tuyiga bwe mundaba eri mu bulimi abasinga mwebuuza abakozi osobola otyo bayisa bw'oba osobola okuyisaawo abaana nze bendabirira abaana babagagga n'omalako nabo kati ssomero ndikulidde emyaka 17 n'akasomesa emyaka 35 naye nga 34 ku jjo gyali masomero agali international schools omanya nti omuntu oyo alina ebiyungo. Oba yali October nga gwakoba ale November abaana baali batuuse okuddeeka naye nagenda okulaba nga abaana balina enviiri zaabwe abalenzi zonna zisaakaatidde ng'ate etteeka ly'essomero liragira nti omwana alina omulenzi okuba n'enviiri 2 inches naye kati gwe mulembe oguliwo bakuza enviiri nnyingi nnyo n'azisaniiza n'azikubakuba bw'olusika bwe ruti lusinga n'ezo enviiri z'omukazi obuwanvu naye tebaagala zisalako. Netutegeragana ne bannanga abaana bano tubakoze tutya ye abaana bano tubakoze tutya bannaye ne baŋŋamba abaana baganye ne bakadde baabwe tebabasobola. Ne lumu nabali through market awo ne mbalaba abalenzi nga 12 nga bonna batambula bagaziwa enviiriza ne mpakinga Mercedes yange ku bbali nenjogeramuko nabo ne bane bagaye enviiri ezo nga ziyitiridde ne baŋŋamba ya muzeeyi naye nti tunaatera okudda awaka ne maanegaye temulina kuddaka nga mulina enviiri zino mulaga ekifaananyi ekiri eri abazadde bammwe ne management y'essomero ne mbagamba n'enviiri tugende tuzisaleko ne bagamba muzeeyi tekisoboka emasa tekisoboka ne maane mbakuba vibe ne mbagamba kati tutambulemu abaana abo bajjira mu Range Rover na Land Cruiser VX singa nabagamba nti tutuule mu school van mbatwale babasala enviiri tebaalikiriza nga mpitayo head wange wa passport mpaaya abasajja nsomesa abasajja 2-3 tutambule n'abavubuka bano twatambula awo mu kyali wajja lugenda eri ku Quality Shopping Mall ng'abaana beeraba be bakabaka emmotoka nga ziyimirira ffe bakayi ne tutambula ne tuyitawo kumbe nze njagala batwala ku saluuni yali nnungi basanitizinga ebintu byabwe eri ku Quality Shopping Mall nnungi nnyo. Naye ne bwe twatuukayo ssebo nga bagamba salako kati ninnyo bwe kati nze nabeerawo paka ssaawa 2 ez'ekiro nabeerawo omu ku omu nga bwe njogera naye bwe musanyusaamu bwe paka okukakkananga enviiri tuzisazeeko. Ekyo bannange mulimu kyakuyiga ki nti abakulembeze tusaanye okukozesanga ebiyungo bingi nnyo okulaba nga society yaffe ekyuka. Abaana abo nali nsobola okubagamba obugambi nti atasazeeko nviiri ze kitaawe jangu omutwale nze mugobye ng'abakulu b'amasomero abasinga bwe bakola. Naye ekyo buli lw'oli kikola manya you are breeding tyranny. Ogezaako okuteeka fuga bbi mu baana bano nti nabo bwe banaaba bali ewaabwe nabo bwe banaaba bakulu ba bitongole era omuntu atakkiriziganya naye bajja mukozesangako nalyanyi. Mamedi Kachiika at least abayise emikono gyange nammwe bentegeeza bannange mubeerenga soft mu bintu nga mudiiringa n'abantu abalala. Twakomawo tunyumya enkeera maani n'abalala baali tebagenzeeko kuba bwe twali tudda ne tugenda ku Chicken Licken buli omu yadda mu ssomero ng'alina paaka buli omu yadda mu ssomero ng'alina paaka ya chicken kati enkeera nga n'abavubuka abalala olabye emirimu engeri gye gikolebwamu sikaluubirizibwa baana. Ekintu kino tukitwale mu ggwanga lyaffe lyonna ekintu kino tukitwale mu ggwanga lyaffe lyonna at all levels nti ne gw'otakkiriziganyiza naye mukwate mu mpolampola paka lwe tunaatuuka ku nzikiriziganya. Tetukozesa nnyo maanyi gaffe ne bw'oba ogalina kati gweraba abaana abo nze engeri gye mbakozesaamu ebintu nga sikozesezza buyinza bwange ng'omukulu w'essomero kyekyo.